effujjo lye batukolako bannange muliraba ligenda mu maaso. Olunaku lwakyo bakutte muganda waffe Edi Mutwe. Edi Mutwe abadde ku mukolo ne bajja ne baleeta drone ne baleeta amagye n'ebirala ne bajja ne bamuwamba. Tetumanyi waali wetoberera newankubadde information gye twafunye olunaku lwakyo nti bamututte ku CMI. Edi Mutwe yegasse ku bantu bangi nnyo, mukimanyi bulungi okuviira ddala mu 2021 baze era nga bakyagenda mu maaso n'okuwamba abantu baffe bangi nnyo nnyo nnyo. Era n'olwaleero wenjogerera tulina baganda baffe omu bamuyita Shakul Sentongo bwe bakuba ennyo nnyo nnyo ali ku CMI tebamulelizinga. Tulina muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael gwe basanga ematuga ne batwala naye tetumanyi wawaali. So lino effujjo lye batukolako muliraba. Mu mateeka omuntu wakwatibwa aba alina okutwalibwa mu poliisi n'atwalibwa kooti. Abantu be lawyers n'abalala baba balina okubeera ne access. Naye kati wenjogerera Edi Mutwe teri amanyi wawaali. Tugezezaako omunoonya naye era bannamateeka baffe bagenda mu maaso n'omunoonya tujagezaako tukole kyonna ekyetaagisa okulaba nga tumufuna. Bwe baba balina omusango gwonna gwe bamuvunaana atwalibwe mu kooti awozesebwe mu mateeka. Secretary General w'ekibiina kya NUP omukolo David Lewis Lubongoya era nga munange tubadde tulindiridde amawulire agavaayo batubuulire kye kiri ku ground kye kigenda mu maaso. Edi Mutwe ali luddawa naye munange byosi byangu era bikyali biwanvu. Balina okuba nga bannamateeka bakola ogwayo banoonyereze gye bamututte era nga wakugambye nti munnange yegasse ku baana bangi essaawa ya kakati abali emabega y'emitayimbwa. So nno sinakindi n'abamu nga tebamanyikiddwako mayitire gaabo. Byonna byonna nga bigenda mu maaso nga bw'olabye tulina abantu bangi aboogedde ku kukwatibwa kwa Edi Mutwe. Buli omu ng'awa views ze, buli omu ng'alina oba oliawo kye bakitegeerako naye ng'ekintu tubadde tukisuubira kubanga era eri mu kooti babadde nga erinnya lye lisoma naye nga tulindiridde ddi era tubadde tusuubira nti anytime kijja kubanga kibaawo. Komanda waffe Edi Mutwe akulembera ttiimu ya president y'ebyokwerinda awambiddwa abatamanya ngamba bamututte. Muganda waffe Edi Mutwe awambiddwa abatamanya ngamba bamututte mu kifo ekitanategeereka naye nga mumanyi nti bujjo tubadde tubagamba nti mpuuga ng'akolagana ne state saako Abedi Bwanika n'abasajja b'Emmengo bwe bagulawo final case e Masaka eya aggravated robbery bagireka ngeri open era ndoza mu wiki bbiri mwali omulamuzi we yasoma musango yayogerako ku Edi Sebufu. Omulamuzi wa Masaka yayogerako ku Edi Sebufu n'abalala abakyali at large ne mbagamba nti file eyo bagenda kukwata Edi Mutwe anytime anywhere olw'ensonga nti omulamuzi yakyogera open nti Edi Sebufu kwali ku file eyo yensonga lwaki file yasigalira open n'abalala ng'ekigendera kyonna baagala kukwata ttiimu ya president ya security yonna bagiteeke muna tugenda okugenda mu kalulu nga ttiimu bagimazeewo nga bwe baakola mu kalulu kali akawedde bwe bakwata ttiimu ya president yonna gye yatambule nayo ogenda kubizinga esese nabali kye bagezaako okukola. So buli muntu yenna gy'oli nkusaba onoonya empuuga onoonya Abedi Bwanika onoonya Embwetakamwa onoonya Charles Peter Mayiga bana ba gavumenti bo bayambako obuyambi bano okumaliza mission zaabwe. Nkusaba onoonyeza empuuga Abedi Bwanika Mbwatekamwa Bamabike Mukaaku ne Charles Peter Mayiga be bali ababega okukwata ttiimu ya president ya security yonna nga beyambisa omusango gwe Masaka. Munanjulira nti mwenna abaali ku musango gwennyini okuli e Masaka okuli Smart wa Bobby okuli General Gaddafi okuli ne muganda waffe akirewo Kivumbi. Omulamuzi yasoma n'abagamba nti ne Edi Sebufu bamwetaaga n'abalala abatakya abali at large. Kiba kitegeeza nti file yasigala eri open nga baagala kukwata baganda baffe bonna bateeke ku musango gwe basibe. Naye tugamba nti ekikutte obudde kijja bbuta. Bano abasajja bagezaako nnyo tunyigirizo tuteeke batwagala olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo nti bo mu violence bakolera. Nkiddamu Museveni ne banne bakolera nnyo mu violence. Baagala nnyo okusparkinga olutalo bwe bagenda okuttira abantu bonna be baagala okutta. Y'ensonga lwaki bagenda bakwata buli muntu yenna nga babasanze nga baagala basparkinga olutalo naye tetugenda bwa olutalo luno. Ensi ebalaba mukwate buli gwe mwagala mumuteeke emida obudde bugenda tutuuka nga mulina okusasula buli kimu. So njala tegeeza eggwanga lyonna Komanda Edi Mutwe oba Edi Sebufu awambiddwa akawungezi ka leero atwaliddwa abasajja b'okwerinda nga bakulembeddwamu poliisi, SFC, amagye, ISO ne CMI
era mujja genda okulya mu musawo amataddeko gwe Masaka oguliko Akireo Kivumbi Smart wa Bobby nga guliko ne Akireo Kivumbi ne General Gaddafi mugenda kuyanga file bagisoma nga ne Eddie Moto kwali mujja bulya byonna nga bibagambye naye abantu bali ku kintu kino kuliko Mpuuga Mathias Abedi Bwanika kuliko Mbwateka Wentebe kuliko Mabike kuliko Mbwateka Wentebe kuliko Mayiga ne kwali ku bantu abagula file ero kuba nti bebuzabuza nenga bakulu abamanyi file ero bagala kwata timu ya president ya security bagitwale bakoleki babasire tugenda tuka mu kalonga twali muntu n'omu naye loyagaliza mukati talo kitandoko kyona mu kikole mujja kifuna wachi bekulembeza bampuuga omuntu ali ayinza ogamba nti kusiga buchayi naye nedda omwana muwala amanyiddwanga Justin Namere ye yavaayo n'agamba nti nze ndi muna NRM abaana abo banuupu naye omuntu ali emabega w'okubanga abaana abo bakwatibwa nti omuntu bwe musikagana naye mu byobufuzi era n'apinipointingayo omukulu Honorable Mathias Mpuuga nti yali emabega so okukwatibwa kwa Eddie Mutwe kigambibwa nti atwaliddwa kyandibanga yatwaliddwa e Masaka kumugatta kuba Mr. Smart kumugatta ku mukulu amanyiddwanga General Gaddafi wamu ne Akireo Kivumbi so munange webitwe bitambula naye nga kyona kyekiri tumanye nti tujja kubanga tutegeera era byonna tujja kubanga tubatuusaako byonna nga bigenda mu maaso waliwo omwana asindise obubaka obukakali eri ebitongole ebyokwerinda lwaki mulowooza nsonga ki abaana banyiivu abaana bakoowu abantu banyiivu era nga balina ebiwundu ku mutima tuwulire message bulungi Ganda wange gwe nawe ndaba ntambuliza message eno etuuke ku bitongole byonna ebyokwerinda omuli SFC omuli CMI omuli police omuli UPDF n'ebitongole ebirala byonna piso iso byonna baganda baffe ffe tetuli balabe bammwe naye bye mukola bisusse njagala okutegeeza bannayuganda nti ebintu ebiri mu kukolebwa tebabikola by accidentally wabula biri strategic wemba nga mujjukira obulungi ekintu kino kyatandikira mu kalulu kowa na lukoola nga kigenderere baagala okumalawo security eyeetoolodde president ey'abasajja be baaludde nabo beyeesiga bamanyi nti tebasobola mulyamu lukwe oluvannyuma lw'okubanga bagezezzaako ebbanga ddene okubanga bagula abantu abeetoolodde president abali ku security ye baaludde nabo beyeesiga ne kigaana nga tewali muwendo gwe basobola bawa kuva mu mukama waabwe president Kyagulanyi ne basalawo balabe engeri ki gye basobola okubakkakkanya omu ku omu we baamala okukwata muganda waffe Akireo Kivumbi ne Smart njagala tujjuke nti Akireo Kivumbi yakulya security ya president omuli abo bakanyama boolaba omuli naffe abaana ba uniform ye mukama waffe ng'okuntika atutwala ne bamanya nti eryo pensa limu liwedde ne bagaa katukoze tutya ne bakwata Smart yavuga emmotoka etambuliramu security ya president tebaakomaawo ne banoonya n'omulala gwe tusobola okukwata ne banoonya General Gaddafi naye ne bamukwata ne bamugatta ku fayiro y'emu naye baasigala banoonya Eddie Mutwe naye nga tebannafuna ngeri ki gye bamukwata olunaku lwaliwo muganda waffe General Eddie Mutwe mukama waffe akwatiddwa awambiddwa mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka mu ngeri eri violent ennyo era ayisiddwa bubi nnyo ng'akwatibwa abasajja b'SFC kubanga mujjukira bulungi bwe baali basoma fayiro ya Akireo nga bakagiwereza mu high court erinnya lya Eddie Mutwe lyalimu olwokuba bamanyi nti tewali misango gye basobola kuvunaana abantu bano giri mu mateeka bagezaako nnyo okuwagiikirizawo ebisangosango naye ng'ekigendererwa ki akalulu kasembedde baagala kulaba ngeri ki gye batusala speed na kunafuyamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne struggle y'Abannayuganda naye nnyongera bategeeza baganda bange ke bakwataani
fena bagenda tukwata ebamanya bali influential abamanyi tusobola okuleadinga bannaffe fena bagenda tukwata nze kenyini muwulidde ebbanga ddene nga buli mwana ava musemwa yagamba komanda 00 tuba munoonya n'ebyo tebigenda tutiisa kuba tetulina kye tukola kimenya amateeka na kimu ne twagala okutegeeza Museveni ne bakyaliibo nti temukyasobola stoppinga bannayuganda kwerwanako kwenunula era mu revolution zonna oba bannakyemala bonna abali abaddewo mu nsi teri nakyemala yali awangudde bantu asobola okulwawoko asobola okutiisatiisa asobola okutemula asobola okulumya abantu obwavu asobola okwezza buli kabugagga kansi naye era amaliriza agenze kati kyebagala okukola kwe kujjawo abantu bano bonna tugenda tuuka mu kalulu nga pulezidenti abantu be bonna bamwetodde tebaliiwo n'obudde bwe twandibadde tumala nga tukola activity ez'okujjako nakyemalira tubumale mu kubanja baganda baffe nakyemalira bawamba ne resources okuzisaasanyiza mu bintu oba oli awo ebitudireyingisa nenjagala okutegeeza bannayuganda tewabawo nsonga yonna yonna ebajja ku mulamwa ebamalamu maanyi kebabe nga bakuttaani we bana bawambye pulezidenti waffe yennyini ekyokujjako nakyemalira tekigenda kuyimirira kebabe nga bakutte sekwita jeno waffe kebabe nga bakutte ropu kebabe nga bakutte waiswa ne baba bakuttaani njagala mumanye tuli mu lutalo olutalo lwe tulimu ffe bannannyini bwaffe bannayuganda bwe tunaaba tetwekozeemu mulimu nakufuna lo na kibuli kutoba bayaaye bano kubajja mu ntebe yaffe tewali ali safe tutegeeza Museveni ne bayeekera banno nti muta abantu baffe tebalina musango be mwawamba mukyabalemedde ate mukyawamba bala naye tubategeeza nti ekyo tekisobola kututiisa na kutujja ku muluma kuba buli kimu ekitukoze banaffe bangi mubasse naye tetugenda kupowa kubanga twagala nsi yaffe basajja mmwe twagala nsi yaffe ate nga tukitegeeza newe munaakola ki okugenda ko mugenda kugenda kubanga tayimu yammwe yaggwako dda bye mukoze bannansi n'omuntu omusiru ennyo atategeera naye akimanyi kati nti eggwanga we liri lyetaaga kintu kimu kununulibwa lifune omukulembeze nga munnansi asobole okutwala ensi yaffe mu maaso so Museveni bino byokola omala budde twagala bakyali baffe bonna mubate tebalina musango ate tetugenda beegayirira kiwulidde bulungi munnange weebityo era webitambula munnange abaana balina ebiwundu ku mutima ate nno kankutwaleko ekiri emakerere kavule nakugambye nti olunaku lwaleero gye bukeeredde zibadde 12 actually zibadde nga ssaawa oba njogere nga mekeeyo abasajja nga basazeeko wonna nga basazeeko ng'oyinza okugamba nti oba oli awo ku kitebe oba batrainingirawo bayeekera kutambula bitambula naye nga tuvuddeko eyo nnaku olwaleero bannayuganda bazuukiridde mu kiyongobero ekyokufa kwa afande Grace Omara Sam Omara omwami oyo yayatiikirira nnyo mu walk to work era oba mujjukira bulungi ye omwami eyagadinganga owakano Kizza Besigye ng'okuyingirayo luba lutalo oba mujjukira ye afande abaana b'e Makerere University bwe bagenda ne babatwalira poti bano nga bagumbye ewakano Kizza Besigye Kasangati nga tebavaayo tebakkiriza muntu kuyitawo tebakkiriza kukola ki era nga ye afande oba mujjukira bulungi eyavaayo nga omukulu omugenzi Muhammad Kirumira bwe baamusibira ye afande yavaayo kuyimirira naye era n'amweyimirira
n'atugamba nti munange mbadde nnyo omweyimira kubanga mukodomi wange mpasa mu Buganda oba yawasa mukyala Muganda bwatyo yakola statement bwetyo essaawa ya kakati. Mukulu ono oba nsooke nkutwaleko ewakano Kizza Besigye kati nkulageko akakiripu ebyaliwoko ebbanga eryo then nkwongere nkuwe omukulu ono byabadde ayitamu. Ze zimu clips awo ngali wa Dr. Kano Kizza Besigye during that period of walk to work ninga kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabe Mukama Katonda agumye ab'enganda n'emikwano era nga tusabira omwoyo gwe Mukama abenga agulamula kisa. Afande ono yamala n'aritayalinga forces naddamu mulaba ng'akomyewo mu mawulire ng'agamba nti obulamu bwe buli mu matiga era nti bamutiisatiisa ssaawa yonna ayinza okuttibwa. Afande Omar era yavaayo n'ategeeza nti teyasiimibwa kimala kubanga nti during walk to work bamuofaringa omudiri gw'ensimbi ab'opposition nga bamugamba nti akole ki abatemere paasi bayitewo batuuke gye baali balaga. N'agamba bwe yawulira ekintu ekyo n'aripootinga ewa mukulu eyali adumira police by then yali mukulu Kale Kayihura but surprisingly ayina ebintu bye yali akukuluma awo bambi ye agamba President Museveni yali tamwinaako obuzibu naye yali akukulumira Kale Kayihura nti kubanga ebintu ebyo yali asuubiramu nti oba oliawo anaafuna akasiimo nti obubaka oba oli anaabutuusa kubanga omulimu gwe yagukola ye nga ye during walk to work bulungi nnyo. Aba opposition ne bamuwa omudiri gw'ensimbi gwe yataaninga down n'agamba nti oba oli awo singa nakwata ssente ezo ne neesirikira ne mbaleka ne beeyongerayo naye afudde kale ng'ekintu ekyo akyogera nti teyasiimibwa nti mu Uganda bw'okola obulungi tosiimwa kwegamba tebakusiima kintu statement yakola. N'ekyokulala kyensobola okugamba afande abadde okusinziira ku mutabani we yagamba nti abadde ayina ekirwadde kya prostate cancer era nti abadde emusumbuwa nnyo naye mu bintu byonna nga bigenda mu maaso afande Omala Sam yatumanga mutabani we okutuukirira abantu abo bonna be yasobya during the line of duty nga yeetonda era mu bantu kwabo mwe muli ne mwami Lord Mayor Erias Lukwago nti mutabani we yamutuukirira n'amugamba dadi agambye he is sorry era omukulu Lord Mayor Erias Lukwago n'ategeeza n'agamba nti nze musonyiye kubanga omwami oyo yali ku mulimu gwe ng'omuntu yenna wabeera ku mulimu gwe era bw'atyo naye yali ali ku mulimu yatuukirira abantu ab'enjawulo buli omu gwe yalaba nti oba oliawo yamukosa mu ngeri emu oba endala yeetonda mu period eno gy'abadde nga mulwadde bamubise biki naye finally Mukama bw'atyo yasazeewo era ekiro ekikeesezo olunaku olwaleero amawulire gatandise okuba nga gayitinganamu yabadde Saturday evening naye ekiro ekikeesezo olunaku olwaleero ne kibeera confirmed nti afande yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Oli ku NCK TV kugamba nti munange wabanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharing liking yes ebisigadde tukomawo nabyo mu bungi nnyo nnyini ddala bya kubanga tukutuusa kasavu kanyama tutegeere binagwa bye naye nga ensonga zo zikyali mpanvu era tweyongera okuba nga tufollowinga muganda waffe Edi Mutwe okumanya kiki ekiddako ali luddawa era naye nga kyo kye tusuubira nti bamutuute kubanga bamugatta kubu ba mukulu abakulu bali ba General Gaddafi we bali kubanga wekumidde wano ku mukutu sigala naffe tovaawo.